Abana b'Obuyisiraamu. Bane mugamba mutya abana b'Obuyisiraamu. Tuli. Yeah, good. Kugamba mulina ne bafanyi ndaba ono Louis Light. Ntambudde ne celebrity Louis Light. Me, Babe, we love you guys so much, but darling. Banenga munyirira zisharia mu bisibo n'ebisibo ebiggwako. Ibra. Tokubanyoshe. Ibra. Ne muzisura gye mwagala. Ibra. Sema name. Omusajja yena abadde anjogereza ng'ekibo tekinatandika. Ng'abadde tampa ssente za futaali. Nga tampadde za habayo batannazimpa. Ezaddaako ng'abadde taziweereza. Ekisibo we kiggwa asigaleyo si mu bubi tannoonya asigale gy'abadde agula futaali gye yaguze habayo. Naye nga mwepanka. Tuli bakyala n'abaana b'Obuyisiraamu mwepanka kiki? Tunyirira. Ebigendererwa byammwe ki? Tuli bakyala balungi. Kunyirira na Obuloza teri kulabirira. basajja balungi, teri basajja balungi. Baabo ba alimzo. Baabo labashi baby. Tebawoowa bo tebatuwoowa. Njagala Lambo truck. Nfunye omwami njagala Lambo truck. Kiganda kyange nkigabye. Yeah. Nkigabye. Banange nze vudde ku lujja tuvaane no nga Tokimenya batuwooye. omutima. Anego buli kaseera buli sajja gwolako gamba ova ku lujja ova ku lujja. Avaako. Anti bamala ne bandeka kubanga tebansobola nona ajja kunsobola. Tegeera. Najja kunsobola. Luno luggwa. Omanyi mulina abantu be musosola mulina abantu. Why him? Wavaayo n'olaga ebintu by'oyagala ku musajja. Baby Alina Lambo Lambo truck. truck. Agirina. Agenda jempa. Ogenda gimuwa? Oba naawe obadde oyagala kwewandiisa. Yankuba ekikokola. Ono yali agala kumpa Qurani. Namugamba Can you imagine? Gwamusalira enankani. Mu kibiina okuwa amahali. Tegeera kituufu ekintu ekyo kubawo nnyo. Kubawo nnyo. Ku basajja ati nze nfuna mu kibiina ngenda kuwa amahali. Yeah. Tebikola. Kamufuna mpola tebalina kufuna baana nga bano. Mufuna namba emu namba mukaaga w'eneetuukiro n'enjala n'abatemusse. Muve ku baana b'abeejo. Tulina kufa mikkuto si njala. Nenga so kala bannange. eno kala ate tebagilumya. Ye kikyotala. Tebagilumya. Afunya akatala akaswahili. Ebyobulabi musanga mu buliri. Yeah. Katonda Takola akimanyi. mirimu Najja no. manda. Ono akimanyi kino ensawo ya butta ino ekidomola kya butta kino obeerawo ensawo y'omuceere obumonde. Ate ne metro. Kabasmati. Ne metro nuuno. Aiteero. Tajja kumala. Infinix. Tekino. Oppo. Y'omusobola. Wegala kunzija mu magulu. Sorry darling. Aibo. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Mariam. Answer to you. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si egwe. Nze Ibra muganda wange. Alimubaza mwami. Ojja kusiba. Banenga munekani. Mbungamba bulungi. Mama kwa Obusiraamu tuba twasukka. My baby baliwa. She's coming. Mariam nga munyumidde Obusiraamu. Kwetu Obusiraamu kunyuma. Obusiraamu bugagga, Obusiraamu buli expensive. So So if you are a Muslim and you don't know what class is, what expensive means. Ate mama ka English afugana. Aha. Kati wamma well and good oli mukyala mu Busiraamu. Yes. Oli mukyala muwoowe. Yeah. Ate bano abaana abawala bano muli mu agement y'emu. Don't you think it would have been better n'obaako engeri gy'obagambamu ebigambo n'ogamba olaba akaseerako kaatuuka n'ofuna omusajja. Nyambo ngambira abaana bano ebigambo. Louis Light ne Lala babawoowe. Anti. Kankubuuzeeyo. Omusajja watwala wa nnyaanya. Ayinamu kasente. Ayimiridde. N'amahari zaali sente. Okitegere Wamma Mariam. Kibiba kikyo. Baako engeri gy'obakonvinsingamu. Baliko sente z'abavubuka baliko sente. Omwami wa Louis Light namubadde nsaba omutwalo. Omwami wa Lala. Njagala Lambo truck. Ayagala Lambo truck. Wamma gwe bakuwa ki Mariam? Wamma gwe amahale bakuwa ki? Ani atagamanyiwa na mahari? 10 million. Bakuwa mmeka? 10 million ze bamuwa nze mwogeredde. Olimba. Wuuyo. Kati gwe nannyini nsawo gye baateekamu ssente oba? Gwe nannyini ssente. Omwana baamuwa miliyoni 10. Amaze njagala Lambo truck. Tunyirira bulungi bwereere. Mwandira by'emmotoka yange naye ne bampa n'akamotoka omwana.
lwakuba tetwogera. Yes. Si bintu bya public naye tukikoze ku lw'abantu. Kati gwasubira waganda milioni 2 ng'osubira okutwala Louis Light n'ono. Tekisoboka. Bawanga afuna miliyoni 6 buli week. Like chatting for how long? Yes. Yes, like how many? Yali mugumikiriza kuba nali in class, I was in senior 6. Yali mugumikiriza nangumikiriza. Yes, my love. Okay. Kiriza nkute. Louis Light. Nkiriza mbate. Ngenda kunoonya. Newe bali kwa mukyala wa ddala. Naye bambi mbadde nkusaba omwakyalo ono n'ono baŋŋambire babeeko engeri gye bava kulija. Mwe. Akatale tujja kukavaako. Naye katusooke tulinde abasajja kugaa byonna bye twagala. Batulage nti tubiraba. Bizze gye ebiri. Then tulaba ate ebiraba. Louis Light. Nze okuba nti nze gwe ndwawo okulaba. But wenjagalira we mulabira. Naye oba mususa bususa kajanja na lugezigezi. Gwe otulaba olaba ki? Tufaanana akajanja oba tetukafaanana? Like, does it suit us? Ono omukyala engeri gy'ayogeramu alaga nti ye akajanja kamusuutinga oba nedda? Nedda. Ibra, wontunulira olaba. Omukazi ayimiridde wati? Ayina bubeezi kajanja naye nga waliwo omuntu alina akajanja nga tekamulabikako bulungi. Akajanja okalaba kaali oba nedda? Ye asaana ajanjawaze. Louis, kamubuuze Ibra. Ontwala eri mami ono omugamba mami ke kana akakyala kendese kenjagala owagamba ki? Akugamba ki? Ndi mulonje. Look at you. By the way, mwetwalire ku bakyala abaswahili. Lala, Proutanga girl, Zigua girl, Louis Light, the entertainment shen, the erudite mommy, darling. She's everything. She's Tisha's everything. She's the cherry on the cake. Yeah. Anyway. Bana bawala. Obukazi obuswahili. Kakati kubanga mbabuuza. Tubadde actually tukyali mwezi omutukuvu gwa Ramadan. Mugusanze mutya? Mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ukuberede bulungi. Mashallah. Alhamdulillah. Omusiraamu yenna w'omubuuza ekibuuzo ekyo n'agamba alhamdulillah kitegeeza. Biki ebisinza okubanga bikunyigiriza mu kisiro? Tewali okubanga Justin. Tewali. Just Louis and Lala. Biki ebisinza okubanga bikalubiza mu kisiro? Tewali naye kyenjogamba ekinkalubizira ngenda kiddamu obanga obadde onjogereza bifa ekisiibo. Ekibo kyatandika no going silent. Obadde tompa za futali, tompa ddaako. Wulira tekimatari nga siri mufumbo. So omuwala yenna okkirizibwa okudatinga abasajja bonna b'odatinga. Okudatinga kyanjawulo ne relationship. So you can date as many as you want. Ne oba obadde tobimpa ekibo wekiggwa sigalayo gy'oli. By the way, abaana balaba balina okukimanya. Omusajja abadde takuwa futali olw'okuba abadde akwogereza bwogereza. Wonna amukkiriza ng'omutwe gw'omusiru kyekugambye omusajja agenda okukusuza ng'enjala. Ibra sisulanga kunjala so sigenda jisula bukulu. Ate nga ne sente ozirina so kati watosobola jesuza njala kulaki omusajja ajja tabeera nga asobola ogimusuza. So yenna abadde ayogereza Lala nga tosobodde kumpanga za futali. Ekibo ekigwa abeerayo gy'obadde ogulira futali. Kati ekitegeeza sharia habaya gw'ogenda gyegulira. Bakyalina obudde obungula habaya n'okumpeza ekisiibo bagatteko ne ziri zonna ennaku ezisse ze babadde tebampanga. They can even double it. Bakyalina obudde. It's worth it. Yeah, bakyalina obudde. Yeah. Yeah, that is it. Period. Mwebale kunyuma sijja kwongera. Yagenda okunyambaza ne kuyidi. Era mujje batwambaze. Okay. Kale. Nze neyambaza nga bulijjo. Nga bulijjo neyambaza. Mbaneka 360. Newa. Bibaliwa? I don't know. Melania thought it was her. I wasn't even picking. Arieri. Abantu natandika. Yeah? Oh my God.
Okay. Yenna gy'osinzira okuba nga otulaba tuli ku Pearl of Africa as well. Tuli nga bwe mukimanyi tukyali mu mwezi omutukufu ogwa Ramadan. Abaana abawala waliwo luno Habiba Saidi Chiki zakubuzaako sweeti mugambo gya sweeti bannange kikinga otolabika kuba happy bana ndi mulwadde kyekikuluma sujja mu kamera sweeti happy assalamu alaikum warahmatullahi waalaikum salaam mugambo gya musiraamu alhamdulillah kuli bulungi alhamdulillah banne ngolabe n'obukuluma kiki nange How are you? Kale mwanja baba libachabuza kuba ekisibo kisanze alhamdulillah okisibe kyonna n'okimalako oba ekisibo kyo olunaku lwa leero alhamdulillah luganye okakasa kiki temadde musujja gunnuma gwangizegizemu awo so saba Allah nsaasire naye nga osaba Allah akikkiriza ekisiibo akkiriza naye gwe ekisiibo alhamdulillah nekyandibadde kya myezi na myezi ebirungi biri mu Ramadhan bane simanyi lwaki abawala baganya osiiba banaye ekisiibo kiraba kati kigenda kuggwako inshallah tabala tusobozesa abataasiiba ke kaseera bejjuse maybe tebajja kwejjusa kuba tebaswala naye all I can say is toyina nsonga lwaki oba tosiiba nga toli mulamu kitegeera the end of the day n'olaba abakuyisako enziru sinoonyiiga byonna byonna tubisabira mu Ramadhan yo nze Allah yansaasira empundo yiri ovuga mpundo mu Ramadhan nga oba ina dereva sevuga zina dereva munaye ni mwana b'Obuyisiraamu nga mulabika bulungi alhamdulillah ekyo kyo kina record abakazi abasiraamu balungi olaba omuntu n'abasi musiraamu ne yeebikkirira wallahi kati luli wansanga mu APAS nga bwe wansanga luli ne leero waawe ensinzo nnyumira si leero ate leero kiyisi leero masavu kitegeera abana b'Obusiraamu ate munaye bw'osanga abamu basikibe kizosanga omwana w'Omuyisiraamu omulungi nga talinamu ne kaseera kizibu nnyo kubanga emikono tugiwanika tahajjudi sunnati duha zonna zonna tuzisaba era nze sogenda kundekaawo kuba munnange engeri gye sirinaamu ensonga olina ozikwasaganya bulungi bulala kale kansooke nkutoonyumirwe naye nga mwebale kujja mwebale kujja ku charity eddina eno kale mukwano salaamu kale abalabi baffe aba Tawfik Media tuli ku Mabrok Style and Charity Dinner wano ku Pearl of Africa abaana bawala mubalaba bawanyirira okufa mubalabye Pay the 20,000 go. Inshallah, that chapter is closed right now. We take this opportunity to thank our sponsors right away. Hana Events is not around. Isaac Gary to serve Allah. Sasule mo bulungi. Sebo tulina owokusatu. Yes. JK Coffee and Tea. Ate abantu bonna betwogerako bamanya JK Coffee. Barakallahu fik. Abantu bakusala. Sembera ko bano bakulabe. Baja JK and Tea. Coffee and Tea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Mwe bale nnyo okujja tusiimye nnyo tusiimye ddala. Olw'omu kiti kye. Akala kasobyesobyemu tebunyiga bwe bakaka.
Tako Nyira Events. Nyira Events, Hajat Nyira Events. Kama abantu bano babuze for business purposes. Nyira Events. Obulungi Nyira Events. Webale ate ng'olaba ekintu akimuluma. Ayagala buli kintu kyonna kimaking it up. Nyira Events sawa Allah kwemu obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Bamtama Nyira oba Masmane. This is really Smaina woman. I'm out of words. Inshallah. So Allah take baraka Nyira Events. Amin. Allah jongere bakasoma kubibire neweya. Allahumma amin. Abatako weba Souk Travels. Souk Travels. Souk Travels. Tubakulireko mu ngalo okutwala abantu Makka. Souk Travels. Anyway, ayachikiride Souk Travels, come and say salam to the congregation. Souk Travels, come and say salam, inshallah. Souk Travels. Say salam to the congregation. Souk Travels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salamu alaykum zineni mwisonga. Kakana chenjaga rukun. Okay. Mutsaza mcha. My love wasuka. Bebo. Natusubira ddala agenda tugamba tuweeyo miliyoni 2. Wallahi gari wayanguyiza ensonga yagambye munoonye transport. Ekifaananyi ekirimu. Thank you for loving the mothers. Nkakasa nti bw'oba wazaalwa maama wabadde toyinza kutakola nga galo. Katini. Oyo mulwadde aziba kitundu. Ajayo mufunire. Wangu bado mlenga date kupata na ntambo. Oyo aziba kituli. But you guys, you look to be tired. Eh? Very, very tired. It has been a long day. Yeah. But well and good. Mwebali kukibusa. Alhamdulillah. Nayo kirabye wekikutte. Nja sooka obbalamusa oba kale nja sooka obbeebaza. Sokodde okirabye kye tukoze. Yes. Alhamdulillah. Mukoze ekintu kirungi nnyo. It was big.
era njagala okusooka nyongera okuba nga mbeebaza kibadde kyangu nnyo tekibadde yadde kirowooza tulina Allah's favor wallahi tewali yatukuba saamulaba nze saamulaba omulaba Hajara saamulaba mpoze yagamba nti bayinza ofunayo ekinene nnyo abantu 10 omujjukidde naye aswadde waliwo noono yakugamba kali akagambo ti Hajara kategedde kanzijjukidde kali mu comment section hallo bareredam nagamba I'm not interested katuluma bambi nenga twogere ku lunaku olwaleero tubadde ku Mabruk iftar and charity dinner. Okay, the turn up was very okay. To an extent tusenga tetulina wakutuuza bantu. Yes. Okay, you guys wajja mutane neno ID. Twalize tabi Hajara twalina mukono gwaffe yali azadde ne tugenda mu ddwaliro tetujja dyogera mannya naye twaligendamu ne bagamba omukyala yali mukulukulu nga yeesibye akaleesu ng'ali mu mbeera okuba nga atuuse okuzaala abasawo ne bamugamba twalina gloves twalina na kaveera tetugenda kukwatako tugenda tusammuliza musaayi kyatukwatako nnyo ffe kennyini twavawo nga tumugulidde akaveera gloves buli kimu ne babeera nga bamuyamba okitegeera so that very moment that very hour netujja ekirowoozo nekijja netugamba ne omukyala oyo mumulabye naye tuyinza kukolayo ka charity kati okuyamba omukyala oyo tetugamba oba tusonde sente oba tukole live I told them ono ye yaleeta ne nabagamba ffe Allah atuwadde maanyi ga media yes okitegera tatuwadde maanyi ga sente yes but I think we can organize something big ne tuyita abantu bajja kujja because Allah atuwadde ffe maanyi ga media omanyi bafunira tabya katene omanyi buli kimu buli Allah atugamba buli kyakuwadde ekirungo kyo oba omukisa gwonna gwakuwadde oba ekintu kyonna kyakuwadde kikozese as sadaqa ffe twakozesa amaanyi gaffe ge tulina ku media as sadaqa. You look young as in age. Omuntu yenna bw'alaba ebintu ebitimmanyi muyinza oba temuzaalangako muli baana bato bawala so omuntu yandike okulumirirwa naye nze ndi muzadde I know what it costs. Okay, ekyo ensonga lwaki mwasalawo kuba munenga bwe ekintu kiba kyawe muli baana bato tuli baana bato abakulidde mu famire ng'erabye ku bintu ebyo tetukulidde mu mamotoka tetukulidde mu banga baziyita bangaloo tetukulidde mu flats tukulidde mu famire ezirabye ku bintu ebyo so bye bintu ebimu ku byatusindiikiriza goli mwana wa mugagga oli mwana wa mugagga nange siri mwana wa mugagga mubadde mu mbeera ey'okuba nti munnaye mutuukiriza ebigendererwa byammwe nga bwe mwali alhamdulillah so mwe mukirabamu according to the situation nga bwebadde kibadde kitya. Is this the number you expected as well? It's not the number we expected. We expected very little numbers. Yes. Era n'emmere twali tutegese emmere etono naye okumanyanga omuntu ng'asaba Allah omuntu ng'azuukako ekiro n'asala tewali muntu afisse emmere tusenesigala otowulidde nga tugamba abakyagala emmere mugende mufune kyokka nga twasuubira abantu batono beeyongeddemu ne tukana tetulina wakutuuza abantu abaana ne batandika okugenda nga banyiga tebalina we bagenda tuula. Yes. Like you guys mweronda mutya? Like are you friends? We are more than friends. We are family. We are family. Yes. Nenga It's a long story. It's a long story. Zene Mariam, tuli ba cousin sisters. Okay. Mama we senga wange. Bompita mama. Yes. Hajara mukwano gwaffe. Yajira mukwano gwaffe olw'okubeera nti yafuuka mukwano gwaffe olw'okubanga nti mulamu waffe. Yes. Netumwagala ate nga tuli ba age mates. Twali tetusobola mu kushinga so we came up with her netukola ekintu netufuuka ba mikwano. Okay. Gwe mikolo nagiraba. Kakati nze nze ndi mukyala muwoowe era nina omwana omu. Oh. Yes.
by the way kati ali mu baby class Hibatullah bonna nze yabasooka yatusooka Mariam nawe okay tina kawera batakimanyi sikimanyi watutunuulira ekintu kino nga bwe kibadde akasente akavuddemu kaddawa era mukuŋŋaanyiza ssente akasente obungi bwako bwenkanawa tetusobola kugamba ssente zetukuŋŋaanyiza naye nga si ze tufunye eziryawo kubanga abaana batuwadde ssente nga balina okulya nga tebalina okutuula wantu awalabika buki obulungi so akatono akasigaddewo ketugenda okukozesa tuddize ki abakyala nga bwe twabagambye nti wallahi ndayira nti Allah wallahi billahi tallahi eno iftar dina tetugifunyemu yadde olukumi okigamba abahana weyayo ana oyo Allah company for coming Mungu abadize wona wewe kade wange ngokutuleka happy hope taze banji bagenda kubanga babalanga n'okusinga kwa happy gadgets muwe Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Sansanya kubeera wano era tubeebaza bannange abazadde abatuzaalira akaana ka Hajara abatuzaalira akaana ka Kasirye Mariam abatuzaalira Tawula oyadde tusanise okubalaba ne mwebale kuzaala bulungi bano babalumye emitwe brains okutegeka ebintu bino si kyangu mwebale gye mwebale tusaba Allah abatukuumire Allahumma abawa obulamu obulungi musigale nga mulaba success y'abaana Allahumma amin ya rabbal alamin okiriza Mirembe Beddings. Inshallah, speed. Mirembe Beddings. Owane mulindako ogenda kusibulula nze Natongo Sophie amanya gange nze Natongo Sophie